Koteragide Pastor Mondo Mugisha akwatibwe nsonga ki onalemereddwa okulabirira omwana we. Tukwanirizaako ku Newspack channel nga tetunagenda maaso. Soka olikinge video eno atera oleke obubaka bwawo mu comment section akosa n'okusubscribinga eri gwe mukwano atanaba kuba nti okikola. Waliwo akadeka notification okakonako ne bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Wona wesinza okuba nti notaba oyinza okuba nga oli mu Uganda oba weri w'eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri yenjawulo. Tutandikidde ewa Pastor Mondo Mugisha ono nga yakulira ekkanisa ya Empowerment Christian Center International amunange avunanibwa omusango gw'obutalabirira mwana. Okusinziira ku mukyala ayitibwa Sala Nakuya ono nga kigambibwa ye mama w'omwana ono era nga Pastor Mondo Mugisha gwe yamuzaalamu omwana munange kigambibwa nti bukya akuze kutuukaawo nga kati awereza ddala emyaka 11. Pastor Mondo Mugisha babadde mu kusikangana omuguwa ku nsonga z'omwana ono okuba nti nno amulabirira. Omwana gwe twogerako nga bwe nkutegeezeza alina emyaka 11 ate wetwogerera nga agenze mu kibiina kya 6 oba akiyite P6. Okusinziira ku mukyalo ono Nakuya agamba nti emirundi mingi agezezzaako okutuuza Pastor Mondo Mugisha okwogera naye nga tayagala kuba nti amuswaza olw'okuba ono ayina erinnya wabula Pastor Mondo Mugisha takyusizaamu yensonga lwaki yalemereddwa n'asalawo ensonga zino zibeerenga ziteekebwa ku mutimbagano oba oliawo abeerenga afuna okuyambibwa. Ono no yabadde ku TV eyabukedde era bambi n'anyumya emboozi ng'alaga nti twogera ku Sala Nakuya n'anyumya emboozi ng'agamba nti emirundi mingi bagenze ku poliisi ez'enjawulo nga munange aloopa Pastor Mondo Mugisha ku nsonga z'omwana ono wabula munange tafunye kuyambibwa nga waliwo ne we baatuuka okugenda mu ba pastors ab'enjawulo balabo babasobola okwogerako ne pastor ono Pastor Mondo Mugisha wabula nabo ne balemererwa. Okusinziira ku Nakuya agamba nti kooti eyise Pastor Mondo Mugisha emirundi egiwera wabula ng'ono talabikako. Omulundi ogwasooka yayitibwa era teyalabikako n'omulundi ogwokubiri wabula ku mulundi ogwokusatu we yajja mu kooti munnange Pastor Mondo Mugisha ne yeeyama era nakkiriza nti omwana we n'akakasanga bwagenda okusasula emitwalo 3 buli mwezi nga upkeep w'omwana ono wabula okusinziira ku mukyala agamba nti ono yakikola emyezi 2 gyokka kati okuva olwo taddangamu kubawa buyambi. Ekimulese nno ku TV okwekubira enduulu y'ensonga z'omwana kubanga abaana nga ebazzeemu ku ssomero omwana wa Pastor Mondo Mugisha tanaba kuba nti addayo. Okusinziira ku mukyala ono omukyala agamba nti emyaka giweze 3 bukya Pastor Mondo Mugisha wa omwana ono obuyambi nga n'omwana gwe twogerako ali mu kibiina kya 6. Okusinziira ku Nakuya agamba nti kooti yalagidde Pastor Mondo Mugisha abeere nti nno akwatibwa olw'ensonga mbu ono alemereddwa okuwa omwana obuyambi. Kakati wetwogerera yenna alaba ku Pastor Mondo Mugisha amukwate bukwasi abeere nti nno avunaanibwa naye ng'ono gwe twogerako mu ggwanga lyattu Uganda taliimu. Katwongere okuba nti no tugoberera emboozi eno tujja genda maaso n'okuwa ebinaaba abivuddeyo. Tulinda kigambo okuva eri Pastor Mondo Mugisha tulabe ensonga zino azogerako. Kino olwekyo wekumire ku Newspack channel. Katukuwa omukyalo ono bambi ng'alajana obeere nti no omwewulirirako. Tusigangana omuguwa nga saagala muswaza nga mutuuziza ng'omuntu omukulu nti munnange labirira omwana muweerere naye kiganye paka essaawa y'olwaleero nengende nate eki nasanga Mondo ngenda bagenda omukubira essimu nga yatutte dda ensonga ekibuye ku poliisi okutuuka ekibuye ku poliisi naba ampaako ku magezi omukyalo ow'amaka n'ansindika ku ofiisi ya KCC. Ofisi ya KCC naye nembigaana amuyita oluutu eyasooka teyajja ey'okubiri teyajja naye ku luutu ey'okusatu omulamuzi n'addamu n'amuyita
mukumuyita najja netutuula mu nsonga neyeyama okuwaayo emitwalo 3 buli mwezi yawaako emyezi egi 2 kati saawa zino giri emyaka 3 matawanga mwana yadde 10 bannange nange kati ngenda kukola ntya era ngensaba kuyambibwa kubanga nsirikidde nnyo ebintu bye bingi nnyo naye nga bibikkirira ng'omuntu kubanga muwe ekitiibwa muntu mukulu naye kakati munneewe kituuse ku kino nange sirina kyakkola pasita ye nga ye yagambye okukole kyenkola nange awo wensitidde ku ddoboozi ly'abantu bannange nange nyambibwe olw'omwana wange ono pasita Mondo aganye okulabirira omwana n'okumuweerera nze njagala mwana asome. Eyo nga tuvuddeyo katugendekewo omuyimbi Keko amawulire twagakuwadde dda ono bambi yakola vidiyo wabula mu vidiyo eno ng'olabira ddala ng'alina stress olabira ddala nga tali bulungi skin ye nga terabika bulungi naye ekyo si kye tuleese kubanga amawulire ago twagakuwa mukwano. Kaakati nno naavuddeyo n'agamba nti bannayuganda mwamutama agala kuwulira kigambo Uganda simanyi ndi munnayuganda agambye bannayuganda mwamutama ate ye yaliko manager we twogera kwe yali manager wa Keko awo nno tuba twogera ku Shadrack avuddeyo n'agamba nti we yalabye vidiyo ku mutimbagano eya Keko bambi yawulidde ennaku tekyamulese kyekimu n'agamba nti ono bambi yandibanga yeetaaga obuyambi katubeera nga tukuwa Shadrack ensonga eno agyogerako bwati. First of all, Keko yali muyimbi nga mwatikirivu ngali wano, you know. So normally we nabo banko kina kyokola kati nokuba nengo n'ebirooto byo and we also know that musically batachali active. So ekyo nakyo kizo kuleta okulowooza ebirowoozo. Ekyala tali waka. You know kubanga nibulamu bweru oluso eno babuzibu nnyo. You know obere nga toli waka and then kubanga nembira gyoli mbaga nti Misery Loves Company nti wayitaga muntu oluso gomanya na kubudabuda. Kanobanga tali wano nakyo kizo kubanga kizibu ezo banga ali eyo ngali isolated, you know. So ebirowoozo ebyo bibireta olusi depression. So it's something which is mental era abantu bangi bakigendamu. Obadde mulabi mulungi tukirize tukwagalize ekiro ekirungi obadde ku News Park channel ne Esther Portable nete werabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe kwesana okunyiga kateka notification ate n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Bala bulungi welaba.